إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twamaliriza ekikolo ekisooka mu kitabu kyaffe kino ekyekitiibwa usulu ad-da'wati as-salafiyya ekya al-allama Abdussalam ibn Barjas al-Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Era mu kiseera kino tugenda butereevu ku kikolo ekyokubiri. Naam, Sheikh Kitiibwa Ssebo. أغامب الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. فالنوافل والوتر وقيام الليل والصيام التطوع والإنفاق ونحوه يحرص على القيام به. نعم. يقول أبو عبد الله عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه. أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قالت فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ekikolo ekyokubiri mu bikolo ebyaddawa as-salafiyya byatukuŋŋaanyiza Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-hirs ala at-tatbiqi al-amali lil-islam, okufaayo n'okuteekamu amaanyi n'obujjumbize mu kuteeka mu nkola obusiraamu byosomye, ilmu gyofunye, then n'ogiteeka mu nkola. Engeri gyabireseemu nnungi, engeri gyasengeseemu Sheikh ennungi, kuba ekikolo ekisooka kyali kufaayo kuba nti onoonya ilmu ash-shar'i, kakati ogiteeka mu nkola. Endeete gyagireseemu nnungi kubanga ilmu ye imaamu, al-amal abeera mugoberezi. Ate nga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama innama ju'ila al-imaamu yu'tamma bihi. Hadithi yani eyo, hadithu Sheikh Abdul Fattah, hadithi yani eyo, hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu. Innama ju'ila al-imaamu, imaamu tulina kumukola ki? Mugobera. Senga omukulembera ali amanyi alaba nti n'essala ebanfu, bali imaamu Abu Hanifa rahimahullah alaba omuntu asooka imaamu essala ebanfu, kubanga agamba tosadde wekka ate togoberedde imaamu. Bakitegerekese, tosadde wekka ate wano ogamba ogobera imaamu naye ate omugoberedde gw'omusooka ku biyungo. Kakati mubufunze ffe kye twagala wano, barakallahu fiikum, nti ilmu imaamu, okuteeka mu nkola mugoberezi. Kitegeeza okuteeka mu nkola kulina okugoberera ani? Imaamu ye ilmu. Togenda kukola nga tosomye. Era ye aya eri Sheikh bya commentingako Imam al-Bukhari naga fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, ku aya suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Kakati olina okukimanya nti bw'omala okusoma ilmu ogitegedde ebibala byayo, thamaratul ilm, senga bakubuuza ebibala bya ilmu, al-amalu bihi, ilmu eyo kubeera nti ogikolerako. Tekimala era oyo taba mumanyi gwe bagaa nti alina irimu nnyingi naye nga tumulaba tagikolerako, ng'ali birala nnyo naye bamuwaana nti oyo kira. Ekyo basahaba tugenda laba wano nga si bwe baali, kye baayiganga ekitono bakiteeka mu nkola. Ye embeera y'abasahaba bwe batyo badiringana ilmu,
bayiganga kye bayize n'okisanga mu bulamu bwabwe. Naye oli okumusitula ne bamuwaana oyo musajja irimu naye nga tetugiraba. Mathalan oba ziyinza okuba ngoye waliwo mabegakawo gwe nalaba yagenda n'ayogera agamba maze emyaka 3 nga nnoonyereza ku hadithi ez'engoye, sina hadithi gy'oyinza kuleeta myaka 3 naye ng'engoye zikola ki ziri wansi zikweya. Kati oyo ebibala bya irimu tebibeerawo. Oba bagamba yasoma ebitabo bingi naye nga tugenda okulaba nga irimu tekola ki. Zenna gwe mmanyiiko bamumpaanira aidize weeyogerere aliwo erimu ku masomero. Nasooka ne mulaba twasinga n'okusomera eryo nga nsomesaawo. Nze nali simanyi nti musiraamu kyekituufu. Naye lumu neewuunya nina embeera gye namulayo n'embuuza omukuba wali musajja bulijjo musiraamu. Namulanga twamindikako mu sitaafu ki nga simanyi nti musiraamu. Namwekanga nangamba oyo seeka be baasooka okufuluma e Madiina mu gy'ekinaana. Obadde omanyi nti nze nali mbuusabuusa nti nga simanyi nti oba namuki musiraamu embeera ze bweba nnyambala ilimu nga temukola ki. Omusiraamu nga nti abo seeka abaasooka okufuluma mu gy'ekinaana eyo e Madiina. Naye nga wallahi ekifaananyi kye ne bw'omulaba otya mathalan baakujjukiza bano abayimbi ab'enviiri abo nga baakujjukiza kubanga mulimu abantu nga bw'oba omutundeko talina kyakujjukiza asobola okukujjukiza okutendeeza Allah. Mulimu abantu we batyo nga mundabikaye nga kyogera ku Imaamu Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Sheikh wa Imaamu Shafi'i Muhammad ibn Idris kana idha marra binnas dhakaru Allah, bwe yayitanga ku bantu nga batendeeza Allah abajjukiza Allah. Ne kyekituufu waliyo omuntu gw'otunuulira nga naye bw'omulaba bulabye ojjukira abayimbi ayina baakujjukiza bano aboononefu. Ennaku zino ekibinja ky'abantu be baasitula ne babayita baserebu zulman wa udwanan. Abantu aboononefu ate bo ne babasitula mu society balaga nti baki banene. Kakati mu bikolo ebya daawa ey'obusalafu ye muntu okuba nti bw'aba asomye kituufu ne batugamba be basheekha ab'e Madiina mujje nga naffe tukiraba n'ogamba mashaallah asomye hadithi nga bw'agambye emyaka mingi ez'engoye. Tulabe tatbiiki al-amali ng'engoye zeezo asomye nabbi yali bwati naye tugamba ne batuwa ebitendo by'ebinene oyo w'amaanyi alina diguli bwete alina diguli mu kino dokita wama si dokita wa ggwanga wabula dokita wansi yonna. Naye nga tugenda okulaba mu kuteeka mu nkola nga bw'olabeera mu kibinja ky'abasoofi gwe bawaana seeka waabwe wali tasaala babeeraawo n'atuulaawo ne bagamba nti oyo wali asaalira na Makka. Ne bagambako nti waliwo n'amasala ge baaleetanga babuuza abo nti Kaaba bw'eba egenza okwetooloola seeka waabwe oyo wali tutunulawa. Kati ne baawukana nga bamu bagamba tusigala tutunula Makka kuba Kaaba ejja kumala ekomewo. Abeeraawo ye tasaala nga Kaaba ejja omwetula ye teyeetoola Kaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam etumanye emirundi yeetoola Kaaba ne batulaga butya bwe yeetoola Kaaba. Naye bagamba nti ono seeka eddaali yatuukako takyetaaga kwetoola Kaaba wabula Kaaba yemwetooloola. Kati nga amasala ge baleeta ago nti Kaaba bw'ebezza okwetooloola sheekhe tutunulawa. Ababudde bagamba tutunula gyeri kuba ejja kumala edde. Aba ne bagamba la tunoonya gyeraze sheekhe gyali gye tulina naffe olukola tubadde tukyatunulawo Makka gyeri ikhtalafu masala ikhtilafia. Kakati tekisoboka kubanga oyo kyaliko obwo busalafu tekisoboka kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ilmu eyo gye yalina yagiteeka mu ki nkola ne bamulabanga naye yeetoola Kaaba sallallahu alaihi wasallam. Kati kijja kityono tugamba mbu naye wali alina ebitero ng'ate ye bagamba teyeetoola Kaaba wabula Kaaba yemukola ki yemwetooloola. Tasaala abeeraawo ne batuulaawo ne bazi ne bagamba nti oyo wali ali ku ddala bwe riti. Tekisoboka kubanga oyo alina kyali alina kyazitowa mu ddiini entuufu. Obusalafu obutuufu tulaba tatbiiki okussa mu nkola kyonna ky'oyize mpola si nti irimu ena tugimala wabula buli kyogenda oyiga noga ddiini bweti bwetulagira n'oteeka mu ki oteeka mu nkola. Fa hadha alhirs yani sheekhi naam waliwo abantu bo nga bagamba nti Kaaba eva weeri e Makka wali n'etambula n'egenda we bali n'ebeetooloola. Abamu no bagamba nti bo ejja we bali ne bassuka ne bagyetooloola. Abala eddaali singawo kaawo ate Kaaba n'ebeera nga yo yebeetooloola. Akabinja k'ababuze bazanaadika abakaafu ab'olulango. Naam sheekh.
Idhan ko kikolo kye tuliko barakallahu fikum twagala kisoke kitegereke nga tunayingira mu bigambo bya Sheikh kwe kuba nti omaze okusoma olina okuteeka mu ki mu nkola bibibala byayirimu wabula ibala byensi kwenyumiriza muntu oyo alina empapula z'amaanyi alina kyoneki la bw'oba omaze okusoma ilimu eyo gy'ofunye si yakweyogerako bweyogezi wabula bw'otakola bw'otyo ilimu eba egenda kufuukira ekizibu yauma alqiyama mumanyi eri hadithi Abu Huraira yazirika mirundi 3 hadithi awwal man tusa'aru bihim annar abagenda okusooka okuteekebwayo omuliro bali omusajja omumanyi atuuka n'okwogera ebigambo naga wa alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi alwathani n'omusajja omumanyi yasoma irimu naye nga teyagikolerako yali yakwenyumyako matumutegeera teyagikolerako teri mu bulamu bwe bagenda mubonereza nga tebannabonereza n'abo abasinza amasanamu eyo hadithi ekulaga awwal man tusa'aru bihim annar Huraira yazirikanga agenda okujogera naddengole mirundi 3 naye mu bantu abo ab'emiteeko egy'esatu asooka ye muntu eyasoma irimu n'akuguka na kino yaye n'asoma Qur'an qari bagenda muleeta yawmal qiyama bamubuuza hate agambe nasoma kulu Allah subhanahu wa ta'ala nenjiga irimu nesoma Qur'an bamuge kadhabta olimba olimbye laya bal ta'allamta liyuqalu alim wa qari wa qara'ta liyuqalu qari wasoma wayifuna irimu bagenti uyu musajja musoma Qur'an musajja mumanyi ayina irimu ali kuddala bweriti bamugambe kyo bakyogera wakifuna kiwali onoonya Allah subhanahu wa ta'ala alagire bamutwale muki fayushabu ala wajhihi ila an-nar bagenda mutwala ninga bamutambuliza na kucyenyi basahaba bewunya konti ono natambulira atya kucyenyi nabbi nabalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutambuliza kuki ku magulu era asobola bulungi omutambuliza kyenyi nga kitambula Allah agamba mu Qur'an yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar mu suratu al-qamar sekalo kubali atujukiza idhan bano olaba embere gendo okubeera oguno muli munene ilmu ya bei ilmu nzito nera bajegendo okubatwala kiki kine kikolo tebakirina yali ya kusoma busomi kulaga nti banene bamanyi kufuna mpapula aveeye mpapula zirage mpapula njeru naye ogiteeka mu nkola nga tekiriwo era Sheikh awo nyini naam bwetugamba nti bwetumala okusoma tulina okuteeka irimu mu nkola omuntu ayinza okulowooza nti kino kitegeeza nti tusooka kusoma ntumaliriza okusoma nomala okufuluma myaka 5 ne tufuluma ne tutandika okuteeka irimu muki ebintu byonoonekera eno ng'okyasoma bw'olaba ng'oli muyizi ng'osoma ekirevu ng'olina engeri gy'okibbirira ng'okyasoma kaya tosuubira nti bw'onaafuluma ebweru nti awo okikuze kitegereka bw'obeera ng'oli mu kusoma ng'engoye ziri awo tezitegerekeka bulungi ng'omanya nti ate bw'onaafuluma ebweru zigenda kweyongerako bweyongezi luddawa wansi n'ebirala bingi kakati irimu buli kintu ky'oyiga awo kikubanjiza okukiteeka muki okukiteeka mu nkola then bw'ofuluma ebweru kino ky'obadde ng'oli mu kusoma ogenda kufulumira ku istiqaama yennyini era abaana baasomanga emamulaka mu jamia mu holiday ne bajja nga tusanyuka okufa obufi shegundi yazze ng'omulabira ddala nti naddayo nga twesunga akomawo ddi oluwumulo olukola lutya oluddako naddayo yagendanga okufuluma finna nga twaggwa ngambe ntya ng'emitima bulijjo gye mulinda ate omulala najja ne baga nti asoma Madiina noga nti ne Madiina basomesaayo obwalooya ng'endabika ye yalooya si ndabika yaki si ndabika ya seeka twaliko kisaawe nga tuddayo waliwo omusiraamu yali amperekeddeko nambuuza nti abo baseeka nga kiki eyeewuunya nga balina bijjiini bye bambadde empale ziri eno wansi ez'abaniga naye nga beba abagenda okusoma ki abagenda okusoma ilimu abafaanako bwe batyo kati kiba kirwadde kinene namsho genda maaso idhan barakallahu fikum ensonga eno etegereke bulungi nti olumala okusoma ebibala bya irimu giteeka muki mukola Sheikh atongedde faida nukye tutegeera mu kino nti nja kumala kusoma myaka 10 bwe naba nzizeyo olontandike oyigayo kyoyize ekyo kyennyini olwaleero nekigenda mu bulamu bwo nekigenda mu nkola nga bwe yakulagira nabbi sallallahu alayhi wasallam tuyina kitwayogedde nti okuteeka mu nkolani mugoberezi tukyetegereza bulungi kyanukula ki
nti senga okola bukozi ngo tokolera ku ilmu kyano kulaba na bid'a na mulaini che mulaini okuba nti ebyo bakola babikolera awatali kumanya babikolera ku jahal omugoberezi ne bateekamu amaanyi n'akola naye nga byakola tebizimbiddwa ku ki ku ilmu imaamu si yakulembeza tulina okukulembeza imaamu ye ilmu era n'ekitabo ekirungi sheekh engeri gye yakisengekamu nnungi sheekh muhammad bin abdul wahab bwe yali akitandika agamba i'lamu rahimakallah annahu yajibu alaina taallum 4 masail al-ula al-ilmu الثانية العمل به مؤدى ينونجي بويتو علم ekyokubiri ebere amalu bihi kati okufaayo ko wano shekha akulaga kulina okubeerawo n'ofaayo n'okuba okulunka n'okuteeka mu nkola mathala ekisooka ebyetteeka mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala kasalawaati al-khams kiba kibi nnyo okuba nti omuntu ddala bagamba nti asomye irimu ategedde obulungi bw'essala naye nga talabikako muki talabikako mu masjidi ssala oyo bw'atyo ne bwe waba ayimba obusalafu kini nga tomulabako mu mbeera eyo manya obusalafu bwe bwa bulimba sheekhe waffe ate sheekhe kiba kya bulabe nnyo olw'ensonga abantu ba bulijjo kiba kibasindiseemu entegeera egamba nti ebintu bino si bikulu nnyo kwegamba nibanga ebitalina reality ddala ddala baseekayo batutiisa ddala gyebiri kuba kati oyo bw'abanga yeetisse irimu ekwatagana ku muliro ekwatagana ku mitawaana gy'entaana ekwatagana ku bbaliro ku siraato ku ki ate bwe tumulaba teyoleseyo kabonero kakulaa konna nti ebintu ebyo abitya wabula tumulaba obulamu bwe mutebenkevu alinga nga aboononefu abaki abasigadde eyeebeera dda awambi gy'akola omuntu oyo okulaga abantu nti ebintu bino kale biyinza okuba naye bwe gubaayo omuliro si gwe mukambwe ennyo bwabaayo bulezwenta si byebige so nga omuntu gy'akoma okubeera nga kyagamba abantu mu bigambo bwe kuba kutya bamulaba yakulembeddemu yabasaaza n'asoma aya nga ziizo ogenda okukakkana nga akaabyemu gwali emabega obwongo bugamba ki abanga ekigambo kinene si we kiri olaba bakama baffe abamanyi oluwarabu kati obaawo ate kiki kyekimukaabiza si we kiri nga naawe eri weeraliikirira bw'obadde olina appointment y'obwononefu ekawungizi ng'ogisazaamu kubanga ku magalibi seeka akaabye puliddayo gekigambo nnaali olidde bulungi ng'okyusaamu awo naawe sheekhe idhan okuteeka muki omusalafu abaasomyera tetukoma kumulabira kuno tudda kugo ne tunula kituufu naye ali atya era sheekhe waffe na sheekh sadiq bin abdillah al-hashimi omu ku basajja abanahadisi abanene alina ekintu kye yatugamba nti mathalan oli azze gy'oli oli taata simaka ayagala omuwala oyagala okukakasiza ddala obusalafu wesooka otunulira embeera ezo mathalan ddayo wawangaalira olabe ku ssala ya subu yojje ali wa masjidi emuli awo wasula gye bali nga bagaseeka munene bw'aba yasomesezza omusomo gw'essala naye ng'ogenda otuuka waali ku kitundu wasula nga tebamulabako muki oyo nina gwe mmanyiko kweyo nga yatunze khutuba y'esswala mwenna muvaamu nga mukola ki mukaaba nga yogedde ku sswala naye bw'ogenda okulaba mu bulamu bw'esswala yagisaala ne boddayo buzzi gyasula ku kitundu tebamulabako mu muzikiti bwe bakoma mulaba eno ne ku butambi seekaakaaba esswala naye bw'oddayo ku kyalo esswala tebakola ki bwe kuba kusomesa mathalan nina seeka era gwe baŋŋambako nti yali musajja mukambwe n'asomesa omusomo gw'obwenzi n'aleeta kakati baabafuluma abakyala nga beebuuza seeka era mu misomo gyonna gwe gwalonze ng'abakyala eno abasinga bonna be yaperereza be kati nga bonna baavaamu beewuunya babuuza era mu misomo gyonna sheekha ogwakoze ki naye ng'agusomesa n'atuuka n'okukulukusa amaziga amazambire asobola okuba ngeri ekola tawuba hani allahu bakyewuunya ati emisonga zikyagenda mu maaso kute neeno ate bamula omusomo gwakola ki kakati lwakuba nti waliwo amasala sheekh islamu ibn taymiya rahimahullah ge yaleeta oba tunawamba bwe tunayingira amakulu nyo sheekha naam tugaleete omuntu okuba nga ye alina ezambi lyakola talina kukola daawa alinayo obukendeevu bwe nammwe muli kino ye talina kukola daawa kyo kituufu daawa okubanga nzijuvu erina kugamba athara
erina ebina ebibala ebibala netuka omuntu okulaba nga naawe oteekamu nkola naawe oli ku istiqaama ey'ennungi omuntu omubuulira engoye za nabbi nga naawe akulaba ennyambala gy'okoze gy'oyambadde omubuulira sinza Allah subhanahu wa ta'ala sala nga naawe akulaba mu masajidi otendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ensonga yagireeta n'alaga nti ekituufu omuntu ne bw'abanga alina byakola ki yalina naye kyekya da'wa kirina osigalawo era naawe ekyokulabirako ne bwe muba bali ku tebo ejjuddeko omwenge abalina obbakolako da'wa nga naye nnyini alina kagiraasa n'agade bannaye Allah yaziyiza ki omwenge kuba bw'atakikola agenda kuba alina bibiri alina ezzambi ly'okukola ki ery'okunywa ali ne ku ttebe ey'omwenge ate agenda kuba n'ezzambi eddala ery'okuba nti taziyiza kyonoona ekyo oba kitegerekisa daawe ennungi kuba nti naawe oteeka mu nkola naye ate bw'obanga obalese bulesi boonoona n'osirika ate nakyo oba weetisse ekyokumeka ekyokubiri ekitegeeza nti singa omuntu aba alina obukendeevu bw'alina mu ddiini n'akujjukiza nti owange ekintu kyo ne bw'abanga naawe kennyini okimanyi nti akikola togamba nti ng'ate naawe kino okikola gusooka ofunye faida nti akujjukiza nti kino kikyamu then oluvannyuma olyoka omugane naye kati mubutuufu naawe nga bw'okimanyi nti kikyamu kitegerekese naye nga kubanga wali singa ozzaayo kiri ozzizaayo mazima ozzizaayo aya ozzizaayo hadithi ekyo kyabulabe nnyo okuzzaayo obulungamu okusinga obukendeevu bwe n'olwekyo ekyo sooka okikkirize kati omugende mu butuufu tolaba nti naawe kennyini oyamba ku bantu okubeera nga abakola ki kubanga endabikayo embeerayo wahakadha ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri ekiri ku kino abange Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti laysa min shuruti madha alwilaya al-isma sitteeka okubeera nti omuntu wabe okubeera mukwano gwa Allah nti alina kubeera nga mutuukirivu talina bukendeevu ekyo bw'onaanoonya ekyo togenda kufunayo gwojjako ddiini togenda kufunayo gwojjako ki naye singa omuntu abeera nga ajjuddeko obulungi n'ebifaanaganako bwe bityo obutonotono obw'obuntu omuntu bwasobola okugwamu ate ng'oyo afaanaga bw'abeera ng'omuntu ekiteeke mu bwongo bugambe bw'abeera ng'omwonoonifu oli ow'olulango tosobola kulayira nti tasobola kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ate ono omulongoofu gw'olaba nti ali nnyo ku nsonga zaaki manya nti bw'aba alina kyaguddemu yali okumpi n'okwenenyeza Allah okusinga ate oli omuntu ow'olulango oba nedda tewaliwo ntegeera egamba nti baseeka abo temubalondoola nnyo bo balina zitawuba zaabwe balina ate ekyo nedda okuzanyira mu ddiini naye omuntu gw'olaba nga ali sirias ku ddiini bw'aba alina kyaguddemu manya nti ate yali okumpi n'okubeera nti nagenda kwangu okujjukira yenenyeza Allah subhanahu okusinga bali bookakasa nabo basobola okwenenya ng'ate tebali ku mbeera efaanaganako bwetyo. Jazakallahu khairan. Barakallahu fika. Wa birrul walidain okuteeka mu nkola osomye obujulizi wa qada rabbuka tukwetaagisa ki kwebyo kubeera nti irimu ogirinawo omanye obujulizi ayati ennyingi ahadisi ennyingi ezoogera kuyisa obulungi abakadde tukusuubira nga ggwe ategede manhaji entuufu y'abasalafu teeka mu nkola. Waliwo ekitabo ekirungi ekiyitibwa al adabu al mufrad kyani Sheikh Bilal ani yakiwandiika Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ekitabo ekyo Sheikh yali agenda ayogera ku adabu uina kweyisa otya yatandika na birru bw'okibikula bw'oti ng'agenda okwogera ku mpisa yatandika kwogera kwani amanyi baali bakikoonako bagamba nti empisa ezisooka oluvannyuma lw'empisa wakati waffe nani ni Allah n'omubaka era nabagambako nti bannaye abantu abasinga obusiifufu bw'empisa abakiriko ne baddiirwa bannaabwe bannabbidaa basiifufu b'empisa wadde bo beewaana naye nabbi bw'aba asobola okwogera ate ne bamuddamu mathalan nabbi n'agamba wa kullu bid'atin dalaala bo ne bagamba nedda mawulidi malungi tulisa nabbi ayogera ate nabo bakola ki obuba busiifufu bwa mpisa wadde bo beewaana empisa naye ekituufu busiifufu bwa mpisa obwo kakati mu bitonde oluvannyuma lw'omubaka alayhi salatu wassalaam alina okusooka okuyisibwa obulungi yani kiba kibi nnyo maama ng'akwevuma ng'eno oba oluusi mikwano gyo ku mulimu bakwenyumirizaamu gy'owanga naye nga maama adda wazze n'agamba bannaye Mungu yakola ki
yampa olumbe lw'omwana kiba kibi eno yonna nga bakwenyumirizaamu naye nga maama akwe empisa ezisooka mu bantu bano be tuli nabo maama era bwe yamala shekhe nazzaako ebyataata mu layini ennungi efaanako bwetyo abantu bewaka kiba kibi okuba nti abantu eno bakwenyumirizaamu naye nga ewaka beevuma kikye tutuddeko mbeera efaanako bwetyo okuba nti ogina wanahu dhalika kama yashmilu aidan alhirsu ala alamali bisunna kino kyetwogerako sunna ensomesa ya nabbi bwogitegeera tukusuubira okuba nga ekola ki eri mu bulamu bwo mu nnyambala mu nneeyisa ez'enjawulo n'okuzuukusa enkola eya nabbi sallallahu alaihi wasallama wakati w'abantu mastataa almuslimu ila dhalika sabila mugezaako kwonna kwosobola buli kyotegeera kuba si byonna tubimalayo irimu yonna twagimalayo wabula buli kyetutegeerako ne tuteeka mu nkola kannawaafiri bw'otegeera ebintu ebyakyeyagalire gezaako okuba nti obiteeka mu nkola walwitir essala ya witir wa qiyami llayli kuyimirirako ekiro wa qiyami tatawu okuyimirira kwonna okutwaliza wamu kwakyeyagalire wal infaq okuwaayo mu kkubo lya allah subhanahu wa ta'ala ونحو أيضا يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي ويمم الجكرة نمتشافايو تشيري صحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يالي ويري كوبا خوارج النبي ريبورتنج وانا تنيميزا أغامبا حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن abali batusomesa Qur'ani onotabi abali batusomesa Qur'ani basahaba agamba batubuulira embeera gye batambuzangamu eddiini yaabwe yali etya eddiini yaabwe basahaba abasalaf annahum kanu yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basomanga okuva eri nabbi ne batuula waali ne basoma fakanu idha ta'allamu 10 ayat bwe basomanga ayati 10 ne bazijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al'amal tebazisuulanga obusuuza okutuusa nga basoose ne baziteeka mu nkola aye gamba kino ne basooka baziteeka mu bulamu bwabwe bagenda bafune meka 10 ne zijja ne zidda mu bulamu bwabwe fata'allamna alqur'ana wal amal jami'an basomanga qur'ani nga n'okuteeka mu nkola byonna bitambulira wamu kikira shekhe kyatugamba nti mathalan oli wano osomye nabbi yakola bwati kuteekera mu kusinti ajja kulinda kamalo kunganye mu myaka 5 mu maaso naffe tujja tandika ekirevu kanjira kati omanyi nkyali mu myaka bwe la wennyini awo n'oteeka mu ki n'oteeka mu nkola idhini subhanahu wa ta'ala. نعم شيخ إن شاء الله تعالى بارك الله فيك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.